Yes. Mzee tuko la musezanyo. Wetutukidde ng'ensi oyambadde ki weekend leero. Ene enkofiira jimpe naye no kasoke njitereze soke terere bulungi bwe. Anti wabadde wabangamba. Muffe tetuli beenaale. Tuli baki nafulumiza obukofiira obwa kala zonna. MK project. Ne white mu mwambala. Nampa okumwogerera wonna. Nampa nzindi Museveni yanfiirwa yanganyuka ku jirikiti bakoddomi be bansola ku jirikiti ngembwa. But today I want to give you a political lecture because I'm the remaining thinker in Uganda. Let me give you a political lecture. You will get, Madam. Nkendeleza katono. From a political scientist. Uganda is not in a crisis. We are going through a silent revolution. Many people believe that a revolution is spontaneous. Once you have a spontaneous revolution, it is very dangerous. You remember the French Revolution. Even the man who manufactured the guillotine was hanged by the guillotine. Uganda eyita mu mayengo ag'okufuna omukulembeze omulala. Kyekiriwo kati. We are likely to get a new successor. When I talk about this as a political scientist, let me give you the reasons why I believe so. One, look at Parliament. Parliament is fighting for its survival because it wants to popularize itself. We are set take a yakarita America. Yalete the organ, Ganayogera. We are set the organ, you donation. Donation kitegeza ndi omusajja agenda kujja kenshi kuyinga ayagane kusasu. There is a loophole. Tebabimanyi. Bwe balese erya gundi erya ebishiyaga. Was this man who championed this law? Did he get a medal in the Heroes' Day? Museveni is fighting with the embassies. This is a crisis. It appears like a crisis. No. Parliament wants to regain its popularity. Abali mu Parliament bagala okukomawo mu bantu. That's one. That when you look at the institution of Parliament, Parliament is fighting for its survival. By bringing what would be in normal circumstances would be policies. And Museveni assents to them. But they end up backfiring. Why? It's done in a panic. We are having a revolution in the making. Your parliament must be analyzing. We have only 2 people over scored highly in this crisis. In this Muhozi has scored highly. Muhozi was provoked into battle by his enemies. Muhozi has put up a team. Museveni criticizes the team. Me, I'm happy as a political scientist. Museveni does not say that these are his enemies. Museveni says these are opportunists. If you want to know, I don't know whether Museveni did political science. If you want to know that things are changing, look at the political turncoats and the political opportunists. They engage. Naye abantu bafa abawansi ebigambo bino andi nkubuulira nti political President Museveni ye kyatamanyi wakyaze overlooked buli lwolabanga ensi egenda kukyuka abantu gwe bayita abasiru be basooka okudduka kuba bo tebaswala a man like me sintagenda mu Nuupu. A man like me have been a devoted service of Museveni yansasula munnagisi currency yakanyuka kasasi. Why? Narishina agenda until Mukoze came. Tukita lumagingi. Nakubira Mugabe je Museveni we yansula nanzi ya munga njogera. Kakati Museveni bayita opportunity. Febe tuyambisa political science to gauge. Tiba opportunity sebategeera nti ekintu kikoze ekyo. Government egenda kwa ne badduka.
ate gwe nobalabanga abasiru kati ye Museveni abayita abasiru no bategedde nti there is a possibility of a change of government balaze wano abantu mu government bategedde government esobola okukyuka yes tubula badduka opportunities bosoko ogejingirako what Museveni calls opportunities these are for betweyambisa mu political science tibe bayina obugagga tebaswala myaka bya ashamed namboze taswala genda mu Nuupu ngavuma DP tasobola myaka not kakati abanamboze kasobola balabanga bakyuse bayina pati endala gye balazeemu banamboze bependula mu betutegeererako nti weze ekyuse buli waliwo honorable namboze nga bagenze mu kibiina ekirala ng'omanya basegona bamuwanga kivumbi bote baswala bava mu DP ne badda mu Nuupu ne bava mu Nuupu ne badda mu Jema ye Museveni alowooza I know these people I watch them every day babere wa Muhoozi ne babera ne walwabo yonna batuulayo baddaboddira tebannategeera we kigwira naye nze ani yali andabyeko nga ngeze wa Bobi Wine abantu kati babeere wajje ne Muhoozi ne mwami Lwaboogo yes why Museveni yakola ensobi teya ya abalansinga boati abakuba Muhoozi teyali bakkiriza Muhoozi abakubye mu nnaku n'abajjawo walabe olupapula lwa moneta akyawandika ku Muhoozi bloggers bakyawandika ku Muhoozi waliawafuma Muhoozi ono n'olusanjo kyavuma Muhoozi tegula kyavuma Muhoozi what does it mean the opportunities have seen there's a possibility of General Muhoozi becoming a president is becoming the reality becoming kakati ne Museveni naye muwa 50% ba 60% Muhoozi mwa 70% has neutralized abalabe be abatukubidde n'abajjawo namujjawo Museveni yagamba mukoddomi Uganda apologize to Muhoozi refuse hit him below the belt bamukuba ne bamukayalingira bagundi Muhoozi yaganye obasisinkana ejjokuli ekyokulya omukono banamujjawo ate what is happening you are not observer how come that the relatives of Museveni are supporting Muhoozi ba relative ba president once abasinga obungi good the crack is open tubizo kukkiriza bakobano bajjozi kutwala kintu kyabwe kati kyagaga nti olutalo luli mu first family mwenyewe yes that's why I'm a victim Museveni believes to police abagondi nze waliwo abatanjagala mu family mboyina kunkanyuka kasasiro mfunembe 1.0 amazzi nagano genda I sympathize with Museveni has given him security eka nemotoka yali ajijowo nanyinensi yali ajowose ajawona amafuta mubakulwanisa president talimu yakuwa security nakuwa anti bali bakoni ne family ye kati mnokukiriza omukaniemu ngani omwana ati yabatayina mu Mirundi bamuniamu mukubere muteka kutaka until Muhoozi came fa baganda kasowuli anti sirika tujja Muhoozi ze amubidde mutechikobuto kyona mukubana mujona mukba sezalawe namwafisa 2 billion tukbano kana akaja kana zobugulu mu nimero z'abantu kafero kayima kaduse n'olutwelwako kali kagala kufuda baganda bayitisiba mwanyi how can you give your son in law 32 billion Museveni ebyakola kakati na ebiragayo byasibani biragala kakati ojo ekyo kitegedde tulazeewa parliament njiba analyzing it Museveni mubalanizing Muhoozi mubalanizing that's why opinion poll yafulumye ezemu okufuluma Museveni asigadde ku 52 Muhoozi ayingidde ana opposition eruzize 8 why Bobi Wine bamubyako ebiwandiko ne babitunda Bobi Wine abadde abankinze ku kintu kimu bwagenda kwabira Muhoozi bamutwe bafunye sente okuva e Bulaaya bagenze batuta abantu e Malawi Zambia luddawa mu Muhoozi will be indicted chikolola Bobi Wine chikolola bakube Muhoozi kati Muhoozi movement Muhoozi is a mass Bobi Wine ye yagudde n'omuna kati ali ku 8 n'ebbiri bazimujjeeko so opinion polls empye zafulumye yes president Museveni ali ku 5 General Muhoozi ayingidde 4 opposition eyongedde opposition eri kujja why
nti abantu ba Bobi Wine batunze ebyama. Bobi Wine abadde ali ku kintu kimu nti agenda ku holodi muhoza ati ransom nadira abantu ne ba Bobi Wine n'atunda banne. Bobi Wine abantu be bamuwaddeyo ebyama babitunze. Bobi Wine takyayina kyama babitunze abantu be. Bobi Wine aze ku 8 opposition yonna 8%. Yes. Kati oba lutalo luno lwe luzingiddemu ne Hamu. Let me tell you about Hamu. Hamu ne bana abaana bakoddomi ba Museveni bamukuba olukuba balyaloga nti nange bwe bankola ayikanise semanyi kyono ko yampita ne kalugire nono munnaabo nabono basooka kumpita kyankwanzi apologize nolingana kutulika mbatti. He must come here and say noninja kubatta. The problem of Kalugire and Chiwanuka and is arrogance. This is a small matter. Once you see people like Ham expressing their anger in parliament, in public at court premises, you are gone. And see about Tamwa. Believe me, and see about Tamwa. Abantu baba Tamwa. Muba Jose Nyomoniette buli muntu kumutwe. Nange bwe bankola. You have committed the offenses of extreme dimension. Baba Kutte. He must come and denounce the tapos and swear amazi nalinja bat. Kati nawe kamami Kalugire yakuyita kwa chankwanzi. Denounce nalinja batira yo. 14 5 kubisago. Bayino kuniyo ko very arrogant fellows. Kati Hamu yeba. Let me explain to you. If Museveni's in-laws bano bakoddomi betingasi bali arrogant. This is a simple matter. Kalugire apawa. Tuwano kayije jawe bamusalira wano. Jolly Joy Chwa. Yes. This is explainable. Wisdom ke yadabi mulanga. Yaba koddomi ba Museveni. Museveni ayina bakoddomi be. Nefe tumaze okufuna. Whoever is humiliated by bakoddomi ba Museveni. Join is Muhozi. Muhozi oye. Muhozi oye. Linda kwa mzee. Muli gwe bajoze bakoddomi ba president nga mudde wajje no Muhozi. Anti balogoza mbu bajja kufuka onodo. Odo kimba bajja kufuka eggwanga ng'olijjawo. Kati mwami Kalugire. Yes. Okuyingira mu musango guno Hamu nga yanyize. Mbajja kodde Kalugire kitawe yatunda nga butabu bwa history gojoga abantu. Sente ozijewa. Nze tokubye nnyo. Nedda nkubye nnyo bategeere. Nnyo. Tata wa Kalugire yatunda nga butabu bwa history. We are in a transition. Abo bagenda kudduka. Museveni agambe ku bakoddomi be bagenda kudduka. Ensegenda bakwatira wano. Do you see the anger? Do you know the anger that was expressed? Kakati no bagambye mbu bagenda mukyajinga. Bagenda kukyajinga Ham with the contempt of court. Owinye ddole kikole. Owinye ddole kikole ekyakutwala emmengo oli kyewuunya. Do it. Ham bagenda mukyajinga contempt of court. Owinye ddole do it. That would be a spark of a widespread resistance. Judiciary no nge million na you have poverty baganda. The omuli wasajja mu kikole mukwate Ham. The contempt of court, you are stupid. Why? You don't answer the real issues. Before Kalugire and no Chiwanuka. Jajawe basala musala engambuzi. Mulimu ebika ebino ebisirani byabyo. Chiwanuka jajawe Chiwanuka basala musala yepanka kuyidi amin. Namukonyawo no. Bachwe na musala obulabu. Chiwanuka yango bamu express. Manina genda. I have to go in his chambers. Nalingera blowing up. Nalingera touch one Kalugire. Temeza kutujoga. Akati kankubuli. Let me explain. The real issue. Esombo ye Hamu ne Kalugire. Eyo banka je mulaba. Teyina sente. Museveni is cropping it up. Yaga Kane is alleged. Jaga Kane yenanyiniyo. Museveni directed tebuli asasula sente mu revenue mwaisa sente. Bazisasulayo. Nemo revenue Kalugire nejone munne nekiwanuka. How can anato nejono osoka kuvaayo bintu byo musajja mwe ensi abakyawa mukwate ku Hamu mulabe ekibuga kikwata omuliro. What does Kiwanuka have? Mu kibuga muna ina muki sera abamu bye bayina muki politics is numbers. How many votes can Kiwanuka Kalugire bring to Museveni? Twatu wanonyeza obulune mutuniyako gwogalirako gwogaseera mwina obulume kamwe ani aba amanyinga muyise mu kibuga
bakodde ba Museveni bayite mu kibuga tulabe nga bambadde obukofiira bwe vumbagizi mute mwina gye muyita more important than Museveni's in-law. I look for votes. Vote baina bululu we emyaka 10 nemba kuba nemba malawo ng'omukota ine kyanyiza kunko kati eyo banka kati kutegeeza nti banki hamu yagiteeka mu sente ze hamu bagiteeka mu sente ze ne bamuwola loan n'agisasula n'eggwayo agenda okutegeera nga sente ze bamubba deducting more money. That's evidence. What can you do? Kasajja gwe kayindi gwe baba yindi ne baduka nango ogenda kudduka wiruka lugera be here all the time wirukiwonoka be here all the time. Why is it that people, governments, companies don't have to leave regimes? Ogenda kudduka kasajja gwe olabako ne banka centenary yine ebizimbi akasajja kano banka yake eriruddawo kafiri. This is an idiot thief. Kakati hamu ateka mu sente ze hamu batuuka omusa bali baagala balina program bwe bakuwola sente batuuka mu makati ne bazikujjako bano bakalugire kirabika ekisimuzi bali baagala kuwamba ekisaawe sawe kyawa tutukunga abantu ne mudduka balenzi mmwe kalugire bali bagala kuwamba kisawe kya hamu bakoddomi ba queen bagenda banyampira bangereza ku mimwa mbo bamututta mututte nammwe ebintu bikomye kati kasola bango omuntu omutegevu ayogera ng'omutamivu ngomanya buli olaba hamu ng'anyize mu public kasola ba hamu ngomanya waliwo ekitali kituufu kitegeeza mugenze muzo kudduka balenzi mmwe ensebe bakyayi era hamu yagenda nti abalenzi bano bakalugire bo tebannaba kutegeera tebannaba kutegeera nti ensi abakyawa ebintu bye bakola mukwate hamu mutukwate mulabe you spark of a revolution mudduke mulidde buli kamu mulumbye ennyanja mulumbye amata mulumbye amaliba mulumbye buli kintu eggwanga lyammwe bakitamwe balwanawo nedde mukwate omuntu omu ekyoko libagwe mu mutwe so kakati hamu bw'ategeera nti bamubbye n'agamba mmwe sikyaddamu ku bankinga mu banka yammwe let us bring an auditor mumpe sente zange kalugire nayingira mu kalugire nti kompanati kalugire gwosoose kalugire mwamusoose mbubateeke ekifuba ate kati kyebatya kiri kimu if Ham gets the money from these people it would set a precedent buli omu ajja basaba kiwanuka jjajjawo bamutabusi kiwanuka leka kujoga bantu ekyo kyennyini kyoyogedde kyeka kyekitiisa bamwami kalugire nti singa hamu bamusasula n'abalala bagenda kuloopa banka zigwe omusajja ababanja wano 130 billion naye mwe mulowooza bwemutuulao abasajja mmwe abasajja balina arrogance. You don't have human feelings. Do you believe that you can take somebody's 130 billion tekinesonga billion kikumi mumeka kalugira alowooza mbu tekinesonga mu Baganda kinesonga kinesonga. You cannot take somebody's money 100. In fact, let me tell you, Museveni's government is worse than that of Idi Amin, worse than that of Obote, worse than that of Okero Lutwa. Why? If I was in Obote's government, I would be treated differently. Omusajja abakoledde emyaka 10 omukono yagala okutwala 5 billion Museveni yankanyuka kujirikiti ngambo nenyizo ogenda kujirikiti kati there is no political system that harms, that tackles, its that supporters, humiliates its supporters. I mean, he never did it. Obote never did it. Idi Amin never did it. Is done in this government. Ndio omusajja abakoledde ekisaawe n'otuyo omutwe n'ojja mu kkooti okange gwososo kanga kalugire gwososo kanga mwomusoso kanga abantu kalugire. Are you the first people to be married to the president's daughters? Do you think me I quarrel with Saleh? Why? Saleh can arbitrate. Even Museveni can arbitrate. Why? The Museveni I knew, I've written a book. The Museveni I knew. Let me tell you, Museveni could not sit and watch if a businessman, a productive businessman in Uganda like was attacked. Let me give you 3 examples, and I go. Museveni, when he came in 1986,
he found that we had a lot of problems. All essential commodities were rationed through LCs. Museveni gave $500,000 to Muko to produce soap. Museveni protected Mulwana's batteries from imports. Museveni looked for Kayonda and shoes to give him a monopoly to produce Hamis shoes. Museveni helped the right Sabanakis to retain his building. We bari bagaba plots, gabagabaliz, 1983, bagamba. Nti lizi zonna zeeyongeddeyo Sebanaga yazimbako ekizimbe. Museveni negotiate. Why doesn't he do it to harm? The family has expanded. To wanane badai. Family ekoze you are going to spark of a rebellion. You are going to spark of a rebellion. Kati muzenga tu. Arrest the harm. Bagala mukyajinga contempt of court. Muzenga tu nagenda. Mujokutegeera nti ejjogo mu nsi erikoyi. Enagise enuse nenuka buli wamu. Muzenga try to do it. Ndoza bakodde ba president Mwami Kalugire bawulidde. Nga tonnagenda baizawe. Wabaddeyo ekivulu ekyamaanyi abantu bagala funa alien skin ne palaso. Atwaga alien skin tomanyi naye alien skin yafunye abantu wadde tomumanyi kisobola okuba alien skin muyimbe kyamufunyisiza abantu bakyawe ennyumba y'amayanja bakamire ne babakyawa because of arrogance ne family ya Museveni naye kituyambe family ya Kaguta tejoga abantu abajja obuzi banazze kulira be bani yakubana baganda ba president basanga yo baganda ba president nga bagala okubba bano abajja bakoboka ne gundi ne ka muntu naye tajoga abantu abani baliyo babiri abani edde ku nseni abani yakugwanga bino bali babiri plus ka muntu tani yakubantu muze ne wali we yabalimba mbasobola okukwata po nga mujijjawa. How many votes do you have? How many votes does Sekarugiri have? How many people know Sekarugiri if he is passing through Kampala? Abantu badde tebamanyi na ani mumuve ku bantu ekintu kya Museveni mugenda kitegula abaganda basirifu nnyo somebody say do baganda pass through Kampala or they own Kampala never no sure bakyogera ebyo ebizimbe byo bijja kubeera mu custodian board. Don't provoke baganda baganda deadly. Abaganda bakutule mungu ne mukwata ono Mwami Kalugire awulidde gondi kafeero gwe yayimba nokulanga kama asulo kabadde bakawadde ogula emmwanyi nakagamba deseboa katekera ageze mwe walina omusiri gwe mwanyi gwe nokalabanga kama asulo obugulu kafeero yakayimba munimire ezayige nolaba akakolwa akakasajja mukakozesa naye abantu bakatamwa kakati mzee tuddeko wali katono kucha bakatamwa kasikaza palaso teyafunye bantu. Yes. Ogaye family y'abaka miliyoni abantu bajeko. Ate bampulira palaso tayinza kufuula kabaka. Kabadde baganti kabaka ajja. Kabaka. Mukitegeere. I'm the custodian of the kabaka. Tayinza kudira kabaka afaanana bwati namulangira ekirango. Palaso toli kiddamu. Ennyumba y'amayanja yeetaaga public relations. Mujoza abantu. Mubanidde ku mitwe mbanyaddeko. Bantu babakyawa. Abantu bakyawa ennyumba y'amayanja. Kati kamiliyoni kino. Make a comeback. Bakole comeback. Get your public relations company. Ati abantu babadde baganti bakubanya abantu kwa ne palaso ono omuyimbi ali enskin ya mala Muko. Ne kamiliyoni naye yatta omuntu. Kamiliyoni ne kavuloka. Ne kakubisa abantu kagenze mu dipine nyina wako. Learn it from today. The Mayanja family is suffering from a public relations image. Yabwe egenze efa. People don't believe in you. Tebachi abakiririzamu. You have taken people for granted for many years. Buli muntu yeno jabba kuba. Kujja kwanga kamiliyoni yapudde ne yetone ne kawama kati ne kawama. Ne tubaonga nawe ataka amande kava wasali. Ne kakubya abantu emigo ne kagulawo gondi office emengo ne kakuba abantu emigo. Kati empisa zaabwe zibaleetedde ebizibu b'amayanja. Has lost. Omanyi mukamba buli abayimbi abo temubamanyi. Waliwo abayimbi babayitanga ba Beatles. Bakola ekintu eki kimu. Baga nti we are more popular than God. Bagwa. Ba Beatles. Bagwa. Family y'amayanja ensi yagitamwa. Family y'amayanja erina okufuna public relations manager agirivamping. Noti yakabaka n'omufuula embwayo. Tekabaka yakunaawuzinga. Bagenda kujja mu kivu. Kasajja gwe bakubye. Bakubidde kituufu. Bakubye bakabaka.
bakubye kabaka kati Palaso ne Kamiliyoni bakole batya gwenga manyi public relations okudda mu bantu a sack of omo cannot return chako this original state ngeze nze lero ngobadde mukambwe nnyo bwe tutyo bwe tubadde tetujja kusukawo wano mweraba